Pazo gambo cha. Chachiriwo. Babo. Sokolindeko Balide bana Uganda okukozi kwotandikirawo. Eyase. Bakoze batya. Ntidde abantu. Poliisi obwedde bagoba. Nze nabalabye dda. Bayiseri mu kisiko. Ne tubabuuza munoonya ki ku mukolo gwa Museveni. Amajene gabagoba. Nga bategeera bulungi. Teri abakasaba. Balide bana Uganda olukwe. Omulozi tebamweyalira tebamwebikka. Babo bakyuse dda. Bewadde eri ewa Museveni balokose. Embeera yeeriwo ekiri mu kalulu kano. Ogwange gwa balabisa. Naye bagamba ki? Kamera kyekyokulwanyisa kyo. Mu Museveni yalina stability. Otegeera? Najja kuno n'embigamba temutuliyanga mu olukwe. Olaba ku Museveni bikyukirawo. Otegeera? Niweebuuza kye byagala. Besigye yabigamba tebyawulira. Otegeera? Semwogerera abigamba tebyawulira. Olaba ku Museveni birabanda bakuki. Obwedde amagye gabigoba muddeyo. Museveni tannabayita muddeyo. Biwaguziza biyise mu nsiko mpaka lwe bituuse wano. Otegeera? Museveni abigobye okuva ku makya babigoba mu ttale babiddusa. Kati bibi. Katubikolere ki? Ne bw'obigamba temugenda wa Museveni tebiwulira. Nze ogwange gwakulabisa. Ogwange gwa kamera kyekyokola ki? Baabo mbalabisiza. Mbakolere. Gwange gwa balabisa. Kati bubaka ki bw'olina eri King Saha? Sirina bubaka bwe. Sirina bubaka bwe. Akwewerera yali yagamba ng'ogende obayimbireko babiki abasajja bambuuza. Nyimbira ddala. Nze nyimbira ddala. Kati Bobi nakuyita yeye. 11. Olaba kati ate ffe Museveni olaba tumuyimbira. Ffe tumujjonkera naye ate tumuyimbira. Museveni ffe tumujjonkera buli lunaku. Tumwogerera amafuukuule buli lunaku. Naye ng'omuzadde atuleka ne tukola ki? Ne tuyimba. So tebateekamu ntondo, tebakola feeling. Bino bintu munno muleete ajayimbe. Temukola ntondo nga Museveni. Museveni ye musajja omukadde yandibadde wa ntondo. Ne buli lunaku tumujjonkera, twesoza, tumuvuma naye atuleka ne tukola ki? N'abalala batuyite. Naye kampu yammwe eno yeeri etya? Mwe ng'abayimba bali mu kampeni. Kampu yeeri etya? Eri mu mbeera ki? Bebe Kulu yaterezeza. Allah. Abantu bonna banyiridde dda. Abantu bonna baguze ku ngoye empya. Bebe Kulu kyakoze wano. Abantu yabawadde ku ssente. Gwe ddoboozi toliwulira? Wulira wasaakadde. Ddoboozi erimu akasente oba oliwulira. Bebe Kulu abantu yabaddiziza. Era kati tuli happy. We are extremely happy. We are enjoying. UPDF yatuleetera obupiira bw'okwegatta. Mwegatta bulungi. Obwawulizi. Nyama ku nyama. Sente mulina. Nyama ku nyama. Olusiisira lw'ebyobulamu weeruli. Bw'oba toyagala kkebeza nga ogenda ku bulinzi. Okitegeera? Olusiisira bweruli nga bakuggyako omusaayi. Ate bizzukulu bya Museveni byakoze obubina. Binyirira. Nze jjo nakutte ebyo. Bisatu ebutebe nenkuba mu mmotoka. Obwedda buli kyemmala nga kigafuluma. Maze okuprotectinga yo gain. Munno yingira protecting your gain. Buli district ngenda kuzaalayo omwana. Protecting my gain. Buli ggwanga nnyina okulizaalamu. Natandikira Luweero. Eyo nnyinayo omwana. Madiokolo, Malacha, Parabongo, Nyamureppe, Koboko. Byonna. Batugambye walesa abaana buli wotambula osigwa. Buli we ngenda Museveni yatugamba to protecting our gain. My gain is spam. I don't have anything in my life. Sirina. Buli kimu ekyange kyaggwawo. So kye nasigazaawo sifaamu zange. Ekalamoja wazaddeyo pale. Yonna nazaddeyo. Tulina okuzaala abaana abagenda okufuukira eggwanga lino ekizibu. Abagenda okulumya abakulembeze emitwe. Eri Pazo, oli eno oyimba ne banno e Kampala bali kugenda mu maaso n'okutegeka ebivvulu. Ate bategeka wa? Ejamiko Gani yategese? Sente bazijewa. Salimu Saleh promoter kati. Yategeka ebivvulu. Ne Mikwaine yamwadde sente. Yategese n'enkuka ali watagenda wa Salimu Saleh. Okyasobola okutegeka ekivvulu. Mikwaine wa struggle. Mwamulowooza buli Museveni kyagaba abantu abateeka mu kamera nga mmwe. Salimu Saleh ye muntu asinga okuwaayo abantu ssente nga tayagala bamwogereko. Mikwaine promoter we Salimu Saleh. Abantu bonna ze sinnayogera ye. Salimu Saleh awaayo abantu. Salimu Saleh
ye mugaga asinga okula tebo tali muyimbi kwatagulirangako tebo era sali musale tuyambe totanga butambi bw'abayimbi sali musale tatanga butambi bw'abayimbi sali musale lwali tobutambi anti buli muyimbi agenda kudduka mu Kampala mundabyabufuzi yali alidde ku ssente za ssale teyabagamba mbu enkuka yagitegeka ye yagitegese namunkekeera ekyepukulu buli kivulu soko tukubire mu tochi ku kivulu kya Mick Wine kinakola kya Mick Wine ekyo onayimba ku kivulu singirira business z'abantu afune bwana afuna mukama mulungi ati kyembuzo onayimba toyimbe senga balesa akasente pazo yango nyimbireko ate kati tuli eno mbya mu 7 lwotakoze tolya pazo abantu babayongedde okwagala ekisododo era concert ejjaddi enyimba z'ennyimba kati za parish development model PDM enyimbira ku low cost abantu ne badigida at a high vibe otegete enza muyimbi ogenze n'olinya ali ku stage abantu ne bafa abantu bafa n'olinya ali kagundi abantu ne beeyongera okufa abantu bakyagendera ddala okufa kati we tutuuse tutandise abaali bakusekerera luli kyembadde mbuuza edda ennyo nakolako mu bintu ebimyufu olaba lagadi olubuto lumulinga entuumo y'akasasiro yuuyo kamulaga abantu olubuto lumulinga entuumo y'akasasiro mulidde kisijajja ose ku protectinga yo gain ola ekiri wano ge mazima amatuufu wagira kyoyagala baba oyagala democracy kola kwekyo kinyini kyosinga okwagala naye weesonyiwa akagalubindi jajjaka nakola nta gondi kujjako ki bwe mmala okuyimba nga nkakuwa kyoga mugenda kuyimbira bwe mmala okuyimba mu galubindi zino liripozize kugenda tubuuliza ebibuuzo jajjalagadi waprotectize nnyo yo gain n'olubuto lukiraga protecting your gain kumumani atayagala kuuma bibi ne bobeera ne sapatu enjulifu ogikuuma olera kubaga nti stoofu nkadde ate olaba oyingidde kampeyini kati bitandise jajjala kati kamuleke mumwebuulize baliwo omulamu okulaba biri bityawo gy'obuliridde tubeeramu gaini zino ziri zitya supporting kyoyagala usupportinga kyoyagala kuwagira kyoyagala wabanga wagira oli wa maniyu ne bagikuba goal bakuyise ku stage tugende A few moments later. kati era nze sikyakolagana na Gravity obadde tokimanyi tokulike muwandikiraga Gravity walive kabwanango mwayawukana ne Gravity alla buli wamu ne twebulokinga ate kisiga ekyo mbadde sikimanyi kati nno munnange kiva ku kituli epalisa Gravity ategeera nafunye obusente miliyoni 3.5 but I want to appreciate that guy lwakubanga abadongo tulina nnyo ka ego kaffe twepinga nnyo tekabulamu naye kikulu empala naye endongo teba yalubeerera kabaata leero nkujjonkera enkyaffe ne twebonga era bafaani bafiira nnyo mu ntalo z'abayimbi abayimbi tebabeera na ego yalubeerera just beepinga mukakiyaaye kati Gravity oyo tuli epalisa jukira palisa bebe kulu yali alese Gravity kati nga baba kugamba ekyali mu rumors abaana ba Kenzo fete tulina kukolagana na Kenzo mwabani fe ababebe kulu tetulina kukwatagana byaliwo side zombi era tewali gwe ngamba nti yakyogeranga ka ego kaaliwo era ndowooza okalaba n'okweraba abakulu beepingira ddala ssebo tebagatta nabirabya nalaba video zaabo ddala ssebo abakulu beepingira ddala akatalo weekali seba akatalo weekali oli agamba nze ssebo nabo kati ekintabula Gravity ejjukira Gravity oyo yakuba nnyo endongo mu campaign ng'ekuba kutta wabula nagirabanga ng'esituka ate nga Gravity bamuteekayo nnyo abaana ba silent majority ekyegeeza bebe kulu yayita Gravity bebe kulu yatuteeka ku mulimu kati Gravity ngamba mwana fe tulina kubeera ku bebe kulu
Tetuina ku abayimbi no befitina back stage eyo n'okutuuka ku level nti otomubonga gwe tomanyi by'abayimbi ebibeera back stage. Kati tuli Palisa Gulavita ngamba nze sikola fe tuli ku side ya Bebe Cool. Kakati munnange tuli Palisa Mama Faridi yali azadde ali Kampala hospital. Nvaayo ndabe ku Mama Faridi. Ngendo okulaba video clip. Ate ababadde bangamba mbu tebakolagana ne Gulavita. Manya tebakolagana ne Kenzo ngendo okulaba Gulavita ali nani? Ne Kenzo. Nengamba omusajja yangambye ate tebali makambugu. Hata ali ne Kenzo. Nengamba omusajja azannya kyono. Ha. Jukira nange ndi wa Kabuli Buladi. Ani yakuwa omulimu gw'okuyimba mu kampeni za Museveni? Anti olwaleero naze kampeni za Museveni nga zigotanye ani yakugamba kali Kabata musajja gwende kanjogere yogera kugambe yogera lwaki tutondeka nenjogera kati otandika okunyiza ate nga nkwagala nnyo olikojja Pazo ani yamuyita okuyimba kulale za Museveni kati leka damu ekibuuzo liri Pazo ani yakuyita okuyimba kulale za Museveni anti kati onteeka kumutendera kwonjagala ebyammwe obwedda bye mulimu leero naze Pazo damu ekibuuzo kyangu nnyo ani yakuyita okuyimba kulale za Museveni kati nze sijja kukiddamu yogera Kabata bwana amala njogere ogamba yali Natasha our sister yali Natasha kati no but omusajja yagambye abadde agenda kwogera ne bamuggyako omuzindaalo tubamulabika bakumusikako kulwaki sije yasoose okwogera kyogambwe yagambidde nti zabo sibamanyi ne Bebe Cool tamumanyi ddamu mpulire Bebe Cool tomumanyi liri Pazo nze njagala tubeere nga abantu tubawe ebimuli byabwe abantu abatubeereddewo nze agikwatira mu nsika ekiryandongo ng'evudde ku kkubo ng'eweddewo kati nga yeebase yeebaka bwe twali tuvuga yeebaka emmotoka neeva ku kkubo neyingira ekisiko neggwawo abazze bangoberera bwe tuddako emabega bazze nga bandaba nga ngezaako kubanga bo bambi abawagizi tobanenya tebamanyi muliro guli eno mu kisaawe kyaffe eky'okuyimba n'obukiiko bwe tugunjagunjawo ebintu bino ebyokusabiriza gavumenti byatandikira muuma Uganda Musician Association ogijjukira sijja kuddayo tujja kubowa abantu ledi akutte sendi kulafutazama ayagadde omukuba empi byatandikirawo emmotoka yange yannuwa Kabata neggwawo nenjireetera ku Kakalia kakati nalina waka motoka kange nga nkagala nnyo ka IST sitera kavuga kati nako nenkabaka ka IST nenkavuga mu Eastern Region Buko Soboko Butalejja Busia nekakutuka obukono nenkazza nga kaweddewo gakyaliwo ate gaba gakyaliwo gaba tegakyaliwo twagenda okutuuka embalala mu mbalala nga mukama wange sente ziyampa tewali $3 nga zikuweddeko naye ng'ate sho zikyaliyo nga sho zikyaliyo kubanga Western Region eyo ebyensula bya bbeeyi tebiringa region zino endala ntyo kubanze Kabata natuuka n'okusibalo omanyi nze Kabata seegulumiza ekintu ky'okuyimba kinnyambala nnyo kato ebintu by'okuyimba bitera kunnyambala nga ndi ku stage mu bulamu bwa bulijjo nze Kabata wenza n'okunsanga nga njoze emmotoka nze seegulumiza okuyimba kunnyambala kitono kati natuuka mu mbeera egamba Latinamu nti Latinamu ebyokusula bitabuse n'ebyokulya kati Latinamu ekiriwo ne bwe kaba kazigo ka mitwalo 2 twebake kati mweye embeera bwe nkwataganira ne Eddie Kenzo yamanyako ku mmotoka yange bwe yagwa nagano gipostinga nga bafutu soja bajja kuseka abajja kusekerera ati walidde sente z'ekipolipo sente z'ekipolipo Sajite kayonze Kabata nyina omuzene bwenfiirwa omwana ensenzo obutamanya nti nafiiriddwa mwezikira
Kabatu obadde okimanyi z'omu kubasinga okufiirwa abantu bange naye sibika. Wiiki ewedde nali nziika maama wange omwezi oguwedde emabega essanje. Nze nga sikuwulirako ng'olina ekizibu. Nze ne bwe nfiirwa Kabaata ngenda n'enziika nevaayo si wansi kunsekerera abalabe bangi. Kakati emmotoka eyo nagisindikira Eddie Kenzo ne mugamba Buladi nne emmotoka eweddewo n'agamba Buladi sole. Nagisindikirako ne Umarukalanda Lugo muwagizi wa Nuupu Nyoko Jawanga njagala nnyo ali South Africa be bantu be nasindikira emmotoka. Kakati waliwo Secretary General Uncle Todonga njagala nnyo. Bebe Kulu amusindikira emmotoka yakuwa $3.5 million. Uncle Bebe samusindikira mmotoka. Lwaki wamusindikira mmotoka nga ate yakuwa $3.5 Kabaata wali okoze omusajja saayagala mutikka bizibu. Awo waliwo omuntu omulala atuukagana ku leve yenkana ne Bebe Eddie Kenzo. Kati ne muze emabbali ne bosu yali Bebe Kulu si bwe kiri bosu yali Bebe Kulu. Naate ffe tulina enkwatagana nga bannamasaka akabannamasaka okamanyi tekabulamu. Ni hadi wadde tekabulamu ni ati bosi wo mukadde wandi mubulide ekigenda maaso nga tonadda ku bosi mupya Kenzo. Ate no munange n'okudda ku bosi omupya lwali lutalo. Gwamanye ekyali eri wali wakatalo ka Bebe ku wali wakatalo sika Anko Bebe kubanga Anko Bebe Kanko Bebe tabeera mu butalo kankubulira oyo Bebe Kulu era yabirabanga naseka nagama mwana Pazo mwe mukyali baana bato kati mwe mulwana ne kati ngulaba Bebe aseka busesi nenga wali wakatalo k'abaana ba silent majority ne big talent abaana ngokula bane Eddie Kenzo bakubirirawo omugagga ne bamugamba Pazo yatuliddemu olukwe okimanyi obwedda ali ne Eddie Kenzo bagenze mu sauna oyo Pazo mubi nnyo. Ate kati lwaki okolagana n'omuntu atayagala bosi waffe vanka wuya akubuulire akatalo kaali k'amaanyi Buladi akatalo kabadde mu campaign ng'abaana ba Bebe Kulu okulaba ne Kenzo eyo essimu evugirawo ng'abaana ba Kenzo okulaba ewa Bebe Kulu essimu evugirawo kati mpaka lwe natabuka kati era nze sikyakolagana na Gulavito obadde tokimanyi sokuliki Guwanditira Gulavito wa live. Kabwanango. Mwaya mukana ne Gulavito. Allah, buli wamu ne twebulokinga. Ate kizigi kyo mbadde sikimanyi. Kati nno munnange kiva ku kituli e Palisa. Gulavito ategeera nafunye obusente miliyoni 3.5. Net tezaali. Tebogera ziri kinana. Nedda. Ate tezaali nti zaali za kuba nti musaala yali facilitation wachi facilitation ow'okukuyambako ku mafuta okulya n'okusula ne badijje bange nalina latinamu mu campaign okutambula Uganda emyezi 3 kakati Pazo waliwo video yeetambula wano ng'ogamba Bebe Kulu kye yankoledde yambadde sente ze mbadde sikwatangako. Ekyamazima ebbanga lye nali maze mu kuyimba nali sikwatangako miliyoni 3.5. Wamu. Bebe Kulu yazikuwa oluwalumu. Anko Bebe yazimpa era Mbale nga facilitation. Era buli lwe namugamba nti ate ko janjagalako okusevinga nga ngamba oli mulalu. Sente ze nakuwa zikwate bulungi nakuwa za facilitation omusaala ogenda guweebwa nga mumaze okukolera okimanyi bulungi nti tetunafuna sibwe kiri nindi miliyoni 3.5 zaali za mafuta akutambulako kuba nze omu ku abayimbi abasinga batandikira Mbale naye nze natandikira Luweero ne ngenda Amolata ne bangamba muzeeyi tagenda kubeerayo tuveeyo ne tuyingira awe ebizibu bye twafunira panya egundi awe pakwaki abantu ne bammokinga kati bw'obala Uganda yonna amafuta ate nga nafunira mu damages emmotoka yange ya Nuwo ogimanyi enjeru nali nve eggulu nalina obutakanya n'omwana ono omukunja atasera omanyinze bwe nnyiiga sirowooza nfubutuka bufubutusi kati naliko otulo maze okuyombera kwa Kyoli ini nkomawo Kampala kukukwata
ndayidde ebigambo bwe sikukwata nebaka ku mmange abaana bange bafa nga nyina okukituukiriza kakati ndiko otulo nva kwa kyoli iri ngamba kangende nkwate vubuka lino neteeka mu ddemezi ntandika okuvuga emmotoka kati nali muno omuvubuka bamuyita Blaze Media mumumanyi wano YouTube ate ku TikTok ayinako ne page kati otulo tunkwata wali nga nakava eggulu ntandika okusimagira Blaze Media ngamba Puzzle ogenda kutomera nze kankuvuge nga muga Blaze Media omanye emmotoka nti ngimanyi Blaze Media nga akwate emmotoka tuba tutuuka ekiryandongo nagenda okwekaaga emmotoka eri mu kukuba luyimba lwankudi yavudde dda ku kkubo eri mu kuyingira kisaalu yiyo mukalituusi